kakati nakulwa lwa Sunday. So buli omu sala amagezi gonna otuukeko mu ssinzizo najjo osinziza. Njagala twogere ku speaker nalabye ku mukutu nga parliament ya Uganda yisize ekiragiro statement egamba nti speaker eddoboozi eri akatambi akoogera akalumiza Museveni okutta abantu emukula n'abanyarwanda okubba ente n'okuttira abantu mu lutobazi nti eddoboozi eyo si lya speaker. Kati njagala nkwetula obujulizi obulaga nti eddoboozi eyo lya speaker. Ekisooka lulu number 1. Njagala kino nkikubuulire. Tewaliiwo president yonna nti nti omuntu yenna mu Uganda bayogeza eddoboozi lye ne balyogeza ne bamwogeza. Akatambi ako ne kasaasaana nga bamwogeza eddoboozi nga dda teyayogera. Tewaliiwo proof yonna eriwo nti gundi bamwogeza eddoboozi wa Museveni bamwogeza. Kye tulina right now kwe kusala obutambi ne bagenda nga babukutula ne bakyusa story eyo. Naye tetulinawo kintu na kimu nti gundi bamwogeza eddoboozi lye ng'ayogera n'emimwa nga bagiraba nga yayogera. Okitegeera naye ng'ekituufu si yali ayogera tekiriiwo. Ne Kabaka video ya Kabaka ng'ali eggana gye baadisipaza tulaba Kabaka teyali ayogera oyo AI era kyakakasa nti Kabaka yali ayogera. Besigye wabanga ali mu kkomera nga beekwasa nti yayogera ku masimu oyo taba AI. Kempaka eyavubayo n'avuma Kabaka n'avuma Obuganda bw'abeera mu kkomera oyo si AI era ne mu defense yatatekamu nti AI era teri yakozeseza defense ya AI. Ekikulaga nti tewaliiwo tuyinza kulowooza nti si speaker yabadde ayogera. Tewaliiwo mu bantu bano bawogedde emisango gya defamation biki oba abadde n'amaloboozi agafulumye teri n'omu yavuddeyo n'araising AI as a defense. Ekyokubiri speaker ono okubeera nti akatambi kazze nga kakwatagana bulungi n'enneeyisa ya speaker her previous conduct eretera abantu okakasa nga tucollaborating previous conduct yo n'ekiba kiri kizze. Okitegeera nti speaker ono yerabikako ye speaker yakasooka okukwatibwa lubona ng'asosola mu mawanga ng'asosola Baganda ku floor ya parliament ng'ayogera nti ku tteeka ly'emmwanyi nga baliisa agamba let not those Baganda have access. Okitegeera ekyo ekigambo kitegeeza akatambi akokubiri bwe kajja nga kali mu line yemu nga kali mu mafuta gegamu kali mu kisa kyekimu kali mu mindset yemu eyo ey'okulwanyisa Abaganda. Abakawulidde tuba ebeera nga maaka kaba kongedde okusukubalinga maaka nga tukkiriza nti speaker ddala yabadde ayogera kuba eyo ey'embala girimu era yeyo mwatambulira era eniye mwabadde gy'abadde akuuma ebbanga lyonna nga bwe tuzze nga tumulaba. Okitegeera ekyokubiri ebigambo speaker byayogera speaker avateso yes ate nga ebigambo speaker byabadde ayogera si bya bulimba. Nze nali muto mu myaka egy'ekyenda awo nga ebimeza bikyagenda maaso abantu bajjanga ku bimeza ne boogera ku bantu abattibwa emukula mu biyumba bya train abantu bajjanga ne babyogera. Actually n'abantu all this information people have it. Era nage nabadde nkimanyi this information is in the public domain. Abantu bonna abattibwa eyo side information si mpya sinti speaker abadde ayogera ekintu ekitamanyikiddwa bannayuganda tukimanyi era buli omu yabadde akimanyi naye kenyini nabadde nabiwulirako dde ebyo. Naye abantu baasirika ne babivaako nga bola baasirika ne bava ku lipooti ya Kayiira naye abantu baba babimanyi nga byali era twali tubimanyi. So speaker ekintu kyayogedde tiyabadde mpya ate speaker waba ayogera oli omuntu ayogera mu katambi ayogeza obulumi. Okitegeera ng'omuntu omu ava etteesa eyo. Okitegeera so bwe tulaba akatambi tukakasa okusinziza kuba nti yeeyo ebyayogeddwa speaker tubirabira ddala nga bwatyo bwafaanira nga bwatyo bwali ne mu katambi kennyini nga koogera owulira essimu ng'etulika. That is typical of a phone of an important person. Atayinza kumala gakola content bwatyo ne AI owa AI tewali kimuteesaamu message nga zitulika gwolowooza essimu ya speaker ebeera ensirise kubanga speaker w'eggwanga lyonna ayina ababaka be bameka basuka mu 5 bonna barespondinga kuye ayina family ayina international community. So bw'owuliranga essimu etulika you get to understand nti ono omuntu ayogera ali very important akola AI content ebe teyimujjira mu magezi gate biteekamu si kyangu. Okitegeera so speakers nze ndi fully convinced beyond reasonable doubt nti oyo speaker yabadde ayogera naye omuntu yenna oli waddembe okwawukana kwekyo era Katonda yamanye ekisinga ekituufu ekisembayo siyinza gamba nti ndi kyankomeredde naye Katonda yamanye ekituufu era bwe kibanga speaker sigubadde oyogera
malayika zikukkeko